Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija olwaleero y'omu ku babaka abasoose mu kisenge kya palamenti ewateesezebwa. Kinajjukirwa nti wiiki ewedde Sipiika Kadaga yalagira Kasaija yeetondedde palamenti olw'okwegaana ensibuko y'omusolo ogwa mobile money ogw'ekitundu kimu ku buli kikumi oguzze gwogeza bannayuganda ebikankana. Nga 3 omwezi ogw'omukaaga Kasaija ng'asinkanye ebibiina by'obwannakyewa yategeeza ng'omusolo guno bwe gwalina okubeera obutuntundu 5 ku buli 100 era ne yeewuunya ensibuko y'ekitundu kimu ku buli 100. If Parliament approved a whole percent, then I don't know who now is deceiving the other. Kati olwaleero Kasaija azze okwetondera ababaka wabula ng'asoose gezaako kwegaana ebigambo byeyogera ekintu ababaka kye bagaanye okuwuliriza. But I would beg you allow me to put the record right. Without telling you how things happen. Okay. Either the member is here to apologize or he's here because he has been instructed to apologize. In which case that apology will not be taken and it will not be genuine. Oluvannyuma ono yeetonze awatali kakwakkulizo konna. I apologize and sincerely too. I did apologize yesterday to the caucus. Now I'm apologizing to the entire house today. I would pray that the minister brings a written apology, because everybody is cautious of the fact that he's kind of explaining how he was misquoted, how he was misunderstood. Olumaze bino Kasaija n'ayanjula Enongoosereza mu tteeka eryaleeta omusolo ogwa mobile money n'ekigendererwa eky'okukukendeeza okudda ku butuntundu 5 ku buli 100 kw'abo abajjayo ensimbi bokka. The excise duty amendment number 2B to 18 be read the first time. Newankubadde ababaka babadde baagala okwekenneenya Enongoosereza mu tteeka kukolebwe mu bwangu ddala wabula bano Sipiika abategeeza ng'ennaku 45 eziragira mu mateeka okwekenneenya ebbago bwe zirina okugobererwa. Is it procedure right to give specific days numbers that the Committee of Finance should handle this bill maybe within 10 days or within 5 days? Where the rule is express, I would be substantially amending the rule, which authority I do not have. Kyokka talemye kusaba kakiiko ak'ebyenfuna akagenda okutunuulira Enongoosereza zino okufuba okuyita mu bwangu. This matter will be handled quickly and then they report to the House because it's a burning matter. It cannot delay in the committee for too long. Ye ssentebe w'akakiiko k'ebyenfuna aliwo kati Henry Musaasizi ategeeza nga bagenda okukozesa ennaku 10 zokka okwekenneenya ebbago. Tugenda kulikolako mangu kubanga ebbago lino liri urgent. Abantu balyagala kubanga lisikinga ku reducinga omusolo ku mobile money. Ndowooza nti mobile money abantu bangi bavudde mu business, almost 6 or 7% abantu bavudde mu business basaliddwa ssente. Nze ndowooza nti omusolo even ogwa 0.5 gwandiviiriddewo ddala. Waliwo bagenda kubeera mu bwensimbi kubanga komiti zonna ezira mu palamenti ab'ennalembe basingako obungi. Bweno namba zonna zitukubanga abo opposition. Neffe kye tulina okusinga obungi kiri eri mu bantu be tusinga okuba nabo obungi. Wadde wano bali bangi mu palamenti neffe eri abantu bangi. Abantu ab'enjawulo omulina abakola ku mobile money bakuweebwa omukisa okuwaayo endowooza zaabwe mu kakiiko be kanaatandika okutuula. Habad Ziwa, NTV ya Kawungezi.